ekisinde kya Democratic Alliance yala kiddamu tuli kisinde tetuli kibiina kya byabufuzi. We are a civic platform, not a political party, because within our rank and file we have members from other political parties, so they cannot be conscripted in a civic platform as members of a party. So tuli kisinde tuli political party. So twasaba FDC etuwe omwaganya era tuwebaza nnyo president wa FDC ne team ye batukyaziza tubadde mu kafubo kasaawa 2 namba mukalu wakagwa secretary general yennyini omukulu Nandela Mafabi powa yennyini yakwata omumuli n'abalala bafuna sente ezitali ntukuvu sente nga ziva wa jjajja era nga bennyini bano bebeerumiriza era nga bazitwalako ewa Kizza Besigye bambi onali mukomera Dr. Kizza Besigye retired nga bagamba nti bamutwalyako sente n'ababuuza muzijjeewa zaaki nga tebasobola kunnyonnyola era twali kubuusabuusa kwennyini n'akakiiko ne kateekebwawo n'awalala n'olwekyo Enajjanankumbi pate ya kibi tulaba yonna gy'osinziira okutulaba kwembozi mu Eugene ku Megatron olunaku olwaleero kwetuli tuzze tubeeko ne byetwogera ensonga ezitambula ezigenda maaso mu ggwanga essaawa zino. Ndi ne honorable to be Nansana municipality omukulu tegusuulwa gwendi naye essaawa zino honorable to be soko nzikiriza asooka kubuuzeeko tutandikiraawo. Nsanyusa okulaba taata. Sebo nange nsanyusa okulaba. Ogamba otya Bukulu Mayanja? Yendi. Bitambula bitya. Bwe bityo naye Mukama atusobozesezza. Naffe mwe tuli tunulira bigenda mu maaso. Tuli mu processes za kwewandiisa. Abawezezza batuusiza okwewandiisa abajja abakyusa beewandiisiza keberenkala n'abalala process yatandise. Ekyo tukubiriza omulanga abantu bonna bagende beewandiise. Yes sir. Amina. Ebigenda mu maaso olunaku olwaleero abakungu b'ekisinde ki Democratic Alliance ekikulirwa omukulu Mpuuga Honorable Mathias Mpuuga olunaku olwaleero nga bakulembeddwamu yennyini owanyendo omukungu Mwami Mpuuga abasinkanye abakulira ekibiina kya FDC ku kitebe ky'ekibiina Enajjanankumbi nga bano bakulembeddwamu nga bakulembeddwa President w'ekibiina Patrick Oboy Amuriat. Ensinkano eno egendereddwamu okubagawo enkolagana wakati w'enjuyi zombi side awo twamulaba luli eri ensinkano baali bazi PPP yasisinkana baali bajema kati azemu okusisinkana banaffe aba FDC. Enteekateeka eno nga bw'ogiraba enaayamba okutuukiriza ebigendero bya Mwami Mpuuga ebya okulaba nga wabeerawo enkyukakyuka mu byokulonda n'okukyusa mu ssemateeka. Ensonga ebadde emutuddeyo sigitegedde bulungi nekyentegeddeko nti agenze ku kitebe ekikulu ekye-FDC Enajjanankumbi. Ekitebe ekyo eky'Enajjanankumbi kyasongebwamu nnyo olunwe era nga sayidi eyo yayogera bonna abakungu ab'enjawulo ne batuuka n'okusika omuguwa kuteekawo n'okunoonyereza nga bagamba balidde sente za jjajja era nga Enajjanankumbi abatali ba Lukwago abatali ba Besigye abadde Katonga era y'ensonga lwaki bana ba PPF noza PPF ekibiina kyabwe ekipya ekyakasimu ekibiina kyabwe ekyakasimu kakati ekyo ekibiina ekyakasimu kwe kubetawuluzaako nga kyebagamba nti mukalu wakagwa secretary general yennyini omukulu Nandela Mafabi powa yennyini yakwata omumuli n'abalala bafuna sente ezitali ntukuvu sente nga ziva wa jjajja era nga bennyini bano bebeerumiriza era nga bazitwalako ewa Kizza Besigye bambi onali mukomera Dr. Kizza Besigye retired nga bagamba nti bamutwalyako sente n'ababuuza muzijjeewa zaaki nga tebasobola kunnyonnyola era twali kubuusabuusa kwennyini n'akakiiko ne kateekebwawo n'awalala n'olwekyo Enajjanankumbi pate ya kibi si byakonjera nobe bennyini bagamba baalya sente ezitali ntukuvu nekyesikakasa nti nabo baalya 5 omuwendo gwe simanyi omuwendo sigumanyi
ogwona agenzo bachalira gugumanyiddwa ogwono gugumanyiddwa naye bagenzo kuchalira ezaabwe toto sigimanyi tujja gattagattamu olw'obuyitirivu bwazo kakati ate nga soosi yeemu kati simanyi oba babadde bagenda kukola ku accountability babadde bagenda kukola kisimanyi abala bagamba nti bagenda kukola ku reform ne reform eziriwa nga ne firimbi yavuze dda isi yafulumizza dda twatandise dda process ogituuka mu makati okukeberenkala kwatandise na buli kimu kyonna bo bagamba nti reform zino zirina okutereezebwa ezaali tubadde kumpi n'emyaka 4 n'okusoba bagamba babikola kati wootabulirwa ekimu kisinde kubanga DS kibiina kiwandiise nate FDC kibiina ekiri mateeka ekiwandiise kati bakwataganye n'ekisinde nenga bombi ebyogerwako byebyo bya ssente ezitategeerekeka omanyi bansasezza kubanga kati obudde buweddeyo reforms eziriwa zebaagala okwogerako kubanga boogera ku reforms zeziriwa reforms bazoogera nazo tezitegereka bulungi now kati obuzibu obuliwo nti omupiira guba gutandise nalabako omupiira gwa Uganda yali yagenda kuzanya ngegenda kuzanya Congo edda ku luli ebiseera by'obuwa ne tuyingira na kivubo tuyingira okuyingira na kivubo nga Uganda Cranes eremeddeyo mu kasenge ng'omanye ekiriwo teyina stocks nangato teyina stocks nangato kati abantu tebaagala okwekyanga tuba tuliyawo abalabi b'omupiira tuba tuliyawo nga bagamba bazifunye engato ne bazibaweerezaawo kuzambalya mu kisaawe owa saizi 11 nga bamuwa saizi 6 owa 6 bamuwa saizi 10 kati yaawo ne bisooka bitabuuka engataawo ng'okufuna etuukaaniyo eriwa nga lutalo lwennyini nga mazamaza tebikwatagana kakati yaawo nekireeta obuzibu ate mu sitokisi ezimu njeru ndala za kagobe ndala za kiragala olebawalizibwa omupiira ogwongerayo kati ne bagamba tukoze tutya stokisi tezikwatagana kati difi aliwo n'agamba mbukale kasita engato zibatuuka stokisi kikulu nnyo katukigumire abaana bayigira ekisaawe nga buli omu alina stokisi ze nenga buli dakiika 2 omusajja engato akyusa eno Puma eno Adidas eno biki nga tebikwatagana kati n'abakulu abo yembeera mwe bali ku mupiira nga guno nga gutuuse ku level obudde buweddeyo abazanyi bayigidde ekisaawe mbw ate golina byolina okutereza simanyi golikipa talina gloves kati biki byobeeramu ebyo biba tebitegeerekeka tebitegeerekeka firimbi ejjako akawuwe ekommonteddwa ntu nti ate bannange kati gundi ono jazaye erimu ekituli bw'ate erimu ekituli ate golikipa talina gloves kati biba tebigattira ddala n'akatono kitegeeza nti ekintu mpuga kyagoba kiyinza obutakola mu kaseera kano kyagoba kyani kya bonna bani opposition ne government yako kutereeza akikirirani bwaba akikirira opposition senyonyi azimanyiiko ensonga ezo ekibiina kye kiwandiise tuyeke tumanye nti pate alina pate gyakiikirira oba najja okubategeezaako nga bwolaba nti yagenze ku FDC ne ku Jema yagenda osooka ku shootinga n'olyoko aiminga oba osooka ku aiminga n'olyoko shootinga osooka naki ku aiminga kati goli olabyeko omuntu asooka okwambala engatto nazzaako sitokisi oba kisoboka ng'osobola okwambala empale oluvannyuma oyambala underwear tekisoboka tekigatta n'olwekyo ebyo tulina obidiriŋŋanya mu ngeri etegeerekeka ebintu bibyo byonna byamatankane tebikwataganirako ddala ekisooka Enajjanankumbi gye yagenze tetutegeerayo singawo kye yagenze Katonga ntumanya nti waakiri wali kyosobola okutoolatoolamu naye kati tosobola kuddira bintu bibiri bitakwatagana obitwale kuba gyagenze enyini tubuusabuusaayo tumusuubire okugenda ne Katonga asisuubira bakyaliibe bali eno nasobola agende tomanya Katonga bw'anaaba tusobe basobola okumuggalira sisuubira twamalira kyo katokirinde naye simusuubira agenda Katonga kuba ffe twamugambirawo Secretary General yamugambirawo togezaako n'olinyona ekavule genda eyo mu banno gy'oba otwala ensonga zeezo era oli kavule tasobola kulinnyawo bamugamba tosalanga totawaana
Mpuga ngaba mulinako obukyayi. Si bukyayi. Byaliko bibatakiririzaamu. Akiikirirani. Temwagala nkyukakyuka. Tosobola kubeera na basajja bo babiri basatu bana. Ne mugamba mukakati tulina betukiikirira tuleese enkyukakyuka eziriwa. Nga bwe yazikola ddi. Yani enkyukakyuka azireese. Kati yawo wali obuzibu. Wali obuzibu. Nti n'enkyukakyuka kizaayogerako reforms kyayogerako omukulu oyo. Otabulirwa ddala. Otabulirwa ddala. Nokyeka tulinde neffe ngaffe tulaba nti enkola gyakolamu ebintu tegatta. Mpuga kyagwako e Masaka kino bannange wakiraba empuga nga obuzibu buliriddawa. Yali ku mukolo n'ayogera ku Kyagulanyi. Abantu bali bamuwuliriza bulungi. Ngera bamuwadde obudde olwayogera ku Kyagulanyi. Nakola statement egamba nti Kyagulanyi sezena mubaleeterawo n'abantu ne batabuka. Ne bamuŋoola kati bamuggyeko n'omuzindaalo. Ne kakati Mpuga lwaki mumuwendulira abayaayi buli kadde? Tewali bayaayi bamuwendulira. Kati kambuuze nsonga ziri bbiri. Honorable Kyagulanyi Ssentamu His Excellency abadde muyimbi ow'ettutumu ow'erinnya omu ku basinga mu Uganda. Uganda yonna agitambudde. Tukwatagana awo babadde Masaka. Kyogambye Masaka His Excellency yetagendangayo. Ebbanga lyonna abadde agendayo. Kale ayinza okugamba nti byabufuzi yamubaleetera ddi. Kubanga be yabadde agamba nti nze namubaleetera bennyini be yabadde agamba be bamuŋŋodde ne bamugamba otulimba tomuleetanga kuwa. Kati ki kye yabadde ategeeza. Era ne kuli bwe yagamba mbu yatandikawo nuupu omukulu oyo. Tomujjukira nga gamba yatandikawo nuupu. Ne mu kutandikawo nuupu gwe tojjukira nga n'ebifaananyi weebiri ng'omukulu oyo ayingira nuupu nga bamuwa ne Mukaku naye namuwuli akikozesa nnyo bwe bamu ku batandika nuupu Mukaku. Ebifaananyi tewabiraba wano. Mukaku n'empuuga nga bamwaniriza mu nuupu. Eriyo omugenyi yenna asobola okwaniriza nnyinimu gwe wali olabyeko. Oli olabyeko omugenyi ayaniriza nnyinimu. Omukulu akoze atya nga simutegeera bulungi. Oli olabye omugenyi ayaniriza nnyinimu nti nsanyusa okulaba era tuwulira wano. Nnyinimu yayaniriza omugenyi. Kati bw'aba yatandika ekibiina kijje kitya nga yakiyingira ng'ensi yonna eraba n'aweebwa ne kaadi. Ate yakitandika. Kati kwebyo bwe buzibu obwo era y'ensonga ebadde etugulungutajja wano eyo gamba andi yateesa okutasewanyana n'omugezi Segirinnya. Era ensonga zaavaayo ng'omukulu agambira ddala siteesanga nabo bw'ebeera ye yakikola sinze loopo eriyo omulala era aveeyo ategeeze eggwanga. Ate kakati omukulu y'omu avaayo agamba nti nze gwe mulaba wano nze nateeseza abakulu abo okuvaayo. Tutwale kiriwa ku bibiri gwe yagala tukkiriza ekiriwa kyasooka oba ekyokubiri. Ow'ekitiibwa atulondereko tutwale kyasooka oba kyakubiri oba byombi tubitwale oba byombi tubyesonyiwe. Eno embeera gye tugendamu tegenda kutuusa abakulembeze okuba nga bakubibwa ku mikolo n'okwongera okuvuulwa mu ngeri etali nnungi. Tewali yavuddwa. Bwabadde bulimba abantu nga bagamba nti kyoyogera si kituufu okugamba nti gwe waleeta watuleetera His Excellency Kyagulanyi. Twali twamumanya dda si gwe wamuleeta wano. Yejjawo ku birala nnyo. N'ekyo kyabadde mu nkola muzeeyi tereezaamu. Kyoyogedde si kyekyo si kyekituufu. Naye nga kikolwa kya buvunaanyizibwa okubanga omuntu buli lwadda wabaawo okumuŋŋoola kumisa mu ngeri endala obutakkiriza bintu bimu. Si kya bugunjufu n'ekyabadde wano wakyerabidde. Ekyabadde wano kwabadde kulimba bantu. Kubalimba mu ngeri ey'ejjoogo. Nga kwe kennyini omanye amazima ne gwe ate n'okola ki? Gwe kennyini ng'omanyi amazima ate n'olimba nti gwe wamuleetayo oba gwe wamutwalayo nga si gwe wamutwalayo. Y'ensonga gye badde bagamba nti olimbyemu. Era ebirala byonna wali bibamuŋŋoola. Ne bwe kasita yabalimbye ne bagamba nti musajja alimba si yamutuleetera. Olowooza lwaki abantu abamu balowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu awadde nnyo Mwami Museveni eddembe
eddembe litya obutabeerawo kuteekawo bwegugungo kwekalakaasa nga Dr. Kiza Besigye bwazzaako ebbanga lyonna yali nga akyali n'amaanyi mu ludda oluvuganya because ndaba nnyo nga bannabyabufuzi bakikozesa nnyo nti mu bisanja Museveni byanyumiddwa ate kino kyakinyumiddwa nnyo bwe balowooza omanyi okunyiga kwa ngeri nnyingi kubanga kumanya nkoko enkoko bagimanya bavaawa ku bulago eri ayinza okutandika ku bulago bwe ntandikira ku bisambi mbaki nga nva eno oba ku biwawaatiro oba bwe ntandikira mu kifuba lwaki gwogamba nti gwe kenyini atandikidde mu nsikulusiigo gwe mutuufu nonsobola okumanya enkoko wonna wegitandikidde so ate ffenna ne tugimaliriza bulungi era neefumbibwa ne mugirya ne mugiwoomerwa mwenna kyeki nga terina ategedde nti no batandikidde ku nsingo oba ku biwawaatiro oba ku bisambi okugikongola n'olwekyo eyo enkola yaliwo neyeffe owulira bulijjo mwa Museveni bwe yeekubira enduulu nti bakyeruppe eri abazungu nga bataddeko nnati ez'enjawulo owulira bulijjo ebyogerwa n'ekyo enkola approach za njawulo ne zonna ziyinza okwetaagisa nekisinziira eriwe yeetaagisa ki ne approach za njawulo n'olwekyo tewali kadde nakalungi nakamu ke tumuwadde bantu ke bagamba kuba bo approach yaabwe yali ndala neyaffe endala oba kisinziira ki ekisooka olyokozzeeko ekirala kisinziira ki ekisooka olyokokola ki ozzeeko ekirala kati bo bagamba nti eyo approach naye eyinza okukola era ekola naye zeddi kisinziira buli omu bwayigirizibwa mulimu omuli nga mu mmere yasooka kulya ennyama mulimu oli nga ate yasembyayo kakati kisinziira approach za njawulo ne tewali kadde kalungi n'akamu ke tumuwadde okugulugulana mu bannanuupu nalabyeko awo Joel Ssenyonyi yali yagenda ensonga zagezaako kunnyonnyola era nabako bw'ayogera ng'ayogera ku omu ku mubaka munnammu gwe bayita Kagabo ow'e Masaka bwe yamala obyogera ne Kagabo naye n'amwanukula ate era mu ngeri eri endala ey'okuvoola n'okuvuma mu ngeri emu oba endala kino kiwa kifaananyi ki era okugugulana kuno naddala mu nuupu kugenda kukomawa waliwo ekigambo ky'Oluganda kinema okwogera naye bw'oba edda nga tukyali bato nabuli kati abaana ku makyawo nga busaasaana ogenda n'ofuna ekirooto ekyo ng'otambula osobola okuba ne megatoni mutambula n'owulira ng'oyagala kufuuyisa naye ng'ate megatoni akuleka n'okyuka mu kirooto ofuuyise n'owulira bulungi ng'ofuuyisa ogenda okudda engulu bw'oti nga bya ddala ng'ofuyisiza ku buliri bakiyita bakwerotolera bakiyita batya bakiyita balina ekigambo kye beeyambisiza ng'ofuuye ogize ku buliri ofuyisiza ku buliri naye nga gubadde olowooza nti kirooto ne mukulu Kagabo bw'ali mukulu ovanga ku muntu dokita omulamba ng'agamba dokita mubaka wa paaliyamenti ng'alina ssente mu kisawo miliyoni ne miliyoni ng'omubuuza ozijjawa tamanyi ani azikuwadde tamanyi ozitwalira ani tamanyi olagawa nazo tamanyi oyo ye Kagabo kenyini akombayiniza ebintu bibiri ekirooto n'obutuufu waliwo wabeera ku makyawo ng'olinga ali mu kirooto naye nga atoli mu bya ddala oyinza n'okunyumya n'abalala emboozi awo n'endooza ye musawo bw'ataba musawo muganda ajja tukinywa ye musawo akimanyi bulungi mu makati awo nga either oli half asleep ng'emboozi olinga agyogera naye nga toli mu kirooto awo bafukira ku buliri awo kati ye mukulu Kagabo tosobola kubeera memba wa paaliyamenti nga tomanyi gy'ojja ssente mu kisawo na gy'ozitwala kato yakumalira obudde oyo talina makulu oyo muvaako buvi n'agamba ono yazimpadde olina mbuuza nti okakasa nze nazikuwadde amusore ono azimpadde yetabala ofiises nga 3 nga bonna bagamba nti be bazimuwadde yasooka wa loopu gwe wampadde ssente loopu n'amugamba sikuwangako ne ssente nva wano n'alumba paka wa sipiika mwe mwampadde ssente gunti tetukuwangako ssente n'aba nga tamanyi ssente gye ziri gyazijje na gyazitwala era n'obeera Kagabo oyo mwesonyi obwesonyi naawe talina makulu
Talina. Naye ne kanyugirayo ebigambo ebyababaka because gw'omu kubagenda mu parliament oba bagala ogenda mu parliament. Enkola eno y'ababaka okwetyobola kubanga bw'owulira ekigambo honorable aba muntu wa kitiibwa aba yeewala nnyo okukola ensobi okugamba n'entambuza ye y'ebintu terina kubanga yeyo ya kitiibwa naye bw'olaba nti omubaka adda mu kamera nabwe mulamubaka munne namuvuma ebigambo ebinene bitasobola kusika mu kamwa naye nga n'omubaka oyo nono gwakanyugira ebigambo bonna balina abakyala n'abaana balina bannyazaala naye obeerawo okwetyobola mu ngeri bw'etyo nze kyentunuulidde kigenda kukoma ddi era nasaanidde okuteekawo sanite eyo okulaba nga abantu baddamu ensa nange kyeneebuuza nti honnalebo nga te dokita ebigambo ebimuvaamu nga tebyawukana na bya full figure nze olina abadde ndowooza full figure nga saawula ono honnalebo dakitaali nono full figure awo bikutabulira n'ogamba nti naye honnalebo bino bye bigambo ebimuvaamu ne bwe yali badde ng'anyiize we bintabulira n'olwekyo kiri nti abantu bwe bati balina kubeera mu paliamenti balina kubeera waliwo abalwajje basaanira tebalina kubeera mu paliamenti kubanga enkola yaabwe y'emirimu bwetyo tetegerekeka. Trump yamaze okulayira ebirayiro bye nesimu mu kwezi ensonga zayogeddeko Trump n'agamba nti nno ayagala Amerika mubeere mu jenda ya biti bibiri omwami n'omukyala oba omukyala n'omwami nga kyategeeza ng'alinga alaga nti nno bano bandya bisiike ate kuba nga tabaagalira ddala era alinga ategeeza nti mwekaabire wano mu Uganda yuli Kaguta Museveni yasakodde omukono naye tabyetaaga weba omutabani we Jeno Muhoozi yavayo n'agamba nti teekeddwa tudyetaaga okuvaawo abantu bano babeere n'eddembe lyabwe tawano ndabye nnyo nga babisiba ku Nuupu buli avaayo Nuupu manyi kale ebisiyaga nalaba bedi bwanikaawo muli ebisiyaga beereri buli avaayo naddala atakkiriziganya nammwe oyogedde bulungi nti buli atakkaanya naffe Nuupu kyekibiina kyolaba kumpi buli wiiki kikuba embaga waliwo ne yabaddewo ku wiikendi awo buli wiiki tubeera ne kapo 2-3 nnyo ezikuba embaga buli wiiki ekyo kimu ab'oku ntikko buli omu teri atamanyi nti oyo mukyala wa gundi teri atamanyi nti oyo mukyala wa gundi ab'oku ntikko mu Nuupu bonna teri atamanyi mukayiza excellence Kyagulanyi Sentamu mukyala Babi Kyagulanyi teri atamanyi teri atamanyi mukyala Lubongoya teri atamanyi mukyala Ssenyonyi teri atamanyi mukyala wandi mu Nuupu ekyo tukitadde awo now ekyo bwe kivaawo tumala okitegeera gwe muka Abedi Bwanika gw'ogambye oli omulabyeko mu lujjudde mirundi emeka gy'omulaba naye mirundi emeka n'olwekyo ffe nga tuvumirira enkola eyo eyogerwako tetukaanya nayo tuli cultured tuli baddiini tugoberera amateeka mu butonde nnono na buli kimu kyonna nnyona tuli kiriya tuli baddiini tugoberera Bayibuli Kurhani ebitabo ebitukuvu n'olwekyo ezo nsonga zaabwe nekya Trump ye ng'omuntu nze namusanyukiddeko nnyo okuvumirira ebintu ebyo lwakuba mu America balina federal states mulimu states ezimu nga zirina amateeka ag'enjawulo kati alina okuba nga ateerawo ddala embeera okulaba nti amateeka ako gataputibwa n'okutereezebwamu kubanga eyiwaabwe gye obwononefu gye bwatandikira era naffe tuvumirira enkola eyo Trump gye yabadde ayogerako n'ekyo tetugiwagirira ddala twagala yongera amyumyule ddala ey'enkola ey'ekifuulannenge egobebwe ekyayibwe ekisanja kino Trump oza kinamubeerera kyangu okusinziira nga bw'atandise kiyinza okumubeerera ekyangu kubanga nalabyekaawo ne papa naye nga ayogera ku nsonga gye yagamba Trump gyayogera ennyo okugoba abagwira mu ggwanga lya Amerika papa ng'amugamba nti linnyamuko ku bigere Trump alinga yabyeganye n'agamba si kye yali ategeeza tebamutegeera bulungi kubanga Amerika mawanga magatte Amerika teriyo ggwanga limu mawanga magatte agaze geegatta gasobola okuba nga gakola Amerika era bw'ogenda mu Amerika bangi obasangayo Abaspana Abayisirayiri amawanga mangi kwoteka naffe abakaddugavu bayita black Americans n'olwekyo bw'ogamba nti ogobeyo abagwira obanga agamba nti ogoba Amerika yonna
Yes. America yonna oba ogigobye kubanga buli gwolaba yenna alimu akasaayi okuviira ku Obama takitawo yali wano Kenya ku mulinaano ono Harris Kamala olaba era baali batatawe yali ava eri walala bonna balimu ako n'olwekyo eyenkola tekyasobola kukola kuba otunyere Bungereza badde n'abantu abayina omusaayi gwennyini ogutali gwa Bangereza ngalinga muyindi ne bamukiriza n'abafuga n'abeera prime minister n'ekyo kyendowooza Trump ekyo yali ayogera bwogezi suubira nti agenda kiteeka mu nkola kubanga buli yali mu America alimu akasaayi akalala. So tusubire Trump okuteekawo enjawulo okwawukanako ne mu kisanja kye yamaliriza n'okwawukanako ne ku Joe Biden ngeri gyatambulizaamu eggwanga lya America. Joe Biden olasanga abadde munafu emirundi egisinga nti bw'olaba policies ze bw'obeera omwaka gumu ne batakukkiriza ate kumalayo policies zo ne bagamba nti wumbula ekibiina kyo ng'ekya Democratic Party kitegeeza abadde munafu n'emyaka gigenderera nsuubira Trump ajja kuzza engulu kuba Trump level oba approach gyaleese eyawukanamuko kuba Trump yagamba nti ba Republicans bamanyiddwa nnyo nga abantu ab'entalo Democrats bamanyiddwa nnyo nga abantu ab'eddembe kati Republicans buli beetabuka ne bakuba Iraq ne bakuba Iran bakuba buli wamu wonna bano Democrats nga bajja ate ekyo kisanja nga kiba kya mirembe kya kuteesa ndi kati ate nalabye Trump asoundinga nga Democrat ng'agamba nti ye agenda kwatagana olutalo olwa Ukraine agenda dumalawo ne Russia ye ng'agamba bwe badde bagugulana bonna talina buzibu nabo entalo zonna agenda zimalawo. Nalabyeko nti n'ekimu ku ebyo byetandikiddeko kwe kusonyiwa abasiba abaali baasibwa nga Biden yabasiba bwe bali bagala okulumba Capitol Hill ababaka bwe batuula bateeseza sengo bateeseza yabasonyi n'abajjako emisango. Yes kati yalabikanga ayagala muzaŋŋanda ate ng'enkola tebamnyiddwa nnyo mu Republicans n'ekiro ekyabadde olaba n'ekyabaddewo ng'ekya TikTok naye yabadde kompyero nga bagamba America yeyagala kugibaningira ddala era wadde embeera etaddewo era myezi ng'esatu gikyaweddwa akalembereza okulaba nti ekooti ate ekola omulimu gwayo kati yandabikira nga agamba tagenda kuba wa ntalo naye ate tosobola kuba wa maanyi nga toli wa ntalo naddala mu America tosobola kubeera super power nga toli wa ntalo kubanga kitegeeza nti gwe oyita poliisi y'ensi yonna bw'oba oyagala ofuge bano abalala bonna kitegeeza temulina kuba ku mmeeza y'emu olina kuba ku mmeeza waggulu bo nga bali wansi kati okufuula America ey'amaanyi tosobola gamba nti yo teri mu kusika muguwa ekijjamu kaluubirizaamuko n'endowooza bajja kutuuka ekiseera ndowooza ekisanja kyo kinaggwerako naye America eteekwa kubanga ekajjala ku buli ggwanga lyonna ku mawanga gonna agaliwo. Oyogeddeko ku TikTok America kibadde bagikoze kyabadde kizibu bavuddeko buvi kaseera katono naye ensi nekyankala naawe omuchina ayinza okukkiriza kugabana na America 50 bagala mu America ayagala ebitundu 50 ku buli 100 eyo kyekiri ku nsi ezo ezaakula okwagala ensi zaabwe tosobola kubeera mugwira ne weegiriisa nnyo bw'otyo gwe n'ogamba nti ogenda kuba otwala kumpi omutete gwe nange ogutwala kati one America ewulira bubi kubanga app zaabwe oba system zaabwe endala zonna kirabika nti TikTok ebayiseeko nnyo ezivuganya nnyo eziyisiza bubi nnyo n'ekyo ekyo kibaluma ekirala bo beekwasa nti musobola okubaamu ensonga z'ebyokwerinda n'okuinfluencinga omanye mawulire tool nnene nnyo kati America kigiruma okuba nti si eri mu control era ku TikTok tulina okwekaabira sisuubira nti bajja kivaako bajja kusigala nga bakirwanyisa kuba balowooza batya nti abasajja bano basobola okuyitamu ate osobola okubega ensi yaabwe n'ebirala oba ogwigwiyaza abantu kubanga kati g'otunuulira tuuka wantu wonna kebe mu kyaki kebe ku paaka kaba wantu wonna ojja kwesanga nti buli muntu yenna ali ku ssimu emikisa gy'okuba nga ali ku TikTok mingi okusinga okuba nga ali ku app endala yonna yonna n'olwekyo ndowooza y'ensonga yaabwe beeraliikirivu ku nsonga 2 wana ey'ebyenfuna ekyokubiri ey'ebyokwerinda eyokusatu okuba nti America yeyina okuba nga ekontrolinga buli kintu kyonna so yembeera eri awo yembeera eriwo era bajja batawanya nnyo okugyako nga America erwanye nnyo neefunayo ekyayo nga kivuganya TikTok
Okay. Waliwo ebiseera ebisinga omukulembeze bw'abanga ajja wabeerawo awo amawanga ageesunga nga bagamba nti kakati omukulembeze oyo kazze agenda tugirako gundi wano twalaba wano yali Trump era oba yali Biden nga nawe yayogera n'agamba nti abakulembeze abeeremeza mu buyiza ddala mu Afirika mwe mwekaabire n'obeerawo okujaganya awo nagamba nti akati Museveni yaawedde ku luno. Trump ono musuubira okubaako n'enteekateeka zonna z'akola because era tulaba nti nno ebiseera ebisinga bw'aba omukulembeze ajja nti agenda okuvawo abaako n'ensi gy'abalese ng'afufugazza waawo simanyi gundi Biden akikoze ate ne Trump tebakulimba simusuubira mu nsonga n'emu zero sisuubireyo n'ekimu zero. Lwaki? abo abazungu naddala b'Amerika tebatwagala, tebagala nsi za Africa, tebatufaako ne bwe tuttingana ffenna ne tuggwawo. Tebatufaako, bo bafa ku interest zaabwe ate gavumenti yaku netuukiriza interest zaabwe. Kati awo nze sibasuubiramu kintu n'ekimu nti basobola okuteekawo embeera bwe tuba bakwetwalira mu 75 baba balina omwetwalira bana Uganda fe balina omwetwalira. America sigisuubirayo. Nze America togisuubira okuggyako ng'erabye ng'ono takyali mu interest zaabwe. Bw'asigala ng'ali mu interest zaabwe tobasuubireyo n'akatono, tebabeeramu era ekyo kyerabire. Olutalo lwaffe tulina lwerwanira okumwejjirako ye tebasobola okuggyako nga bakyankalanye naye awo tasula. Ekitegeeza nti amawanga gonna aga Afirika agayisi agabaddemu n'okulwanagana America n'ekiyingiramu babeera mu interest zaabwe, so si zaabwe bannansi b'eggwanga eryo. Wano tebafaayo bamutingana ne mutingana okuggyako interest zaabwe kasita bbanga agenda ozituukiriza gwe bagenda naye. Kati wabeerawo obuzibu bungi binebeera tebibakwatako, bo bafa interest za America zituukiriziddwa. Kitegeeza nti omukulembeze yenna naddala mu Africa anajja ng'atuukiriza nga mwetegefu okutuukiriza interests ez'abazungu, kitegeeza nti abajja kubeerako ebbanga lyonna bakwatagana nnyo naye 100 ku 100. Waliwo omusajja ono muvubuka wa ggwanga kyono wa Burkina Faso oyo ayambala ebyamagye yaganye n'okugenda ku mikolo gy'okulayiza Trump n'agamba nti yabadde bize nnyo, wadde baluwa yajja baamuyitaga ati niye yabadde bize nnyo nga alina okulwanyisa obubinja bw'abayiikira abali mu ggwanga lye, so teyeetaga kugenda mu ebyo. Oyo anaawangaala kubanga kitegeeza nti interest z'abazungu alinga atazeetaga ku ngeri ebikolwa bye entambuzaamu y'emirimu gye. Wakusabira nnyo kubanga yoyo omusajja olwaleero ndoza yali mu Africa yeka Pan-African. Oyo omusajja oyo nti wa Burkina Faso nti ye ensonga zaffe ez'abaddugavu yazijjayo obulungi kuba yagambye nti ebyokwewola tabikiririzaamu, tusobola okwebezaawo nga tetwewola. Mu World Bank IMF n'awola nga tetwewola. Era yakyusa ne wano juzi bonna n'abeemamulako ndoza Abafalansa n'agamba terukyali lulimi lwa ggwanga, naffe tulina ennimi zaffe tetukyayagala kuba nti lwe lulimi lwaffe olw'Abafalansa n'abalala n'ebintu bingi byakoze nga biraga nti ye Pan-African. Naye obuzibu obuliwo buli bumu nti kizibu okumalako nabo, basala amagezi gonna okulaba nti bakkuba era bajja mukuba ne bwanaddawa bajja mukuba bateeka omukuba kuba kye bataagala bantu balala kopa ekyo Afirika ebeere wamu nga Gaddafi kyeri ayagala Afirika yeegatte, abakulu abo tebakolagana ddala nakyo n'okyali buzibu bw'amaanyi ekyokwegatta tebakyetaagira, tebaagalira ddala Afirika kwegatta. Ffenna ensi zibeere wamu eza Africa tube ffenna nga tukozesa passport yemu nga tukozesa sente zezimu nga tukozesa economy yaffe kumpi yemu nga bw'olaba America kuba America nabo balina states ez'enjawulo. Kati nga bo basobola okubeerawo balowooza Africa tetusobola kubeerawo nga bo, baagala tusigale nga tunenagana Africa yonna nga terina mirembe olw'ensonga eziwerako kubanga basigala batufuga, basigala kano ke katale kaabwe, basigala bintu bingi, basigala Africa bebakifuga. Bw'otudde ku kya TikTok mu ntambuza y'emirimu mu by'obusuubuzi ne mu nsalawo y'ebintu ebimu si kyangu wadde naye superpower ne si kyangu. America ekyakontrolinga ensi eno ku nsonga bbiri esookera ddala sente zaabwe dola ekyakola mu nsi yonna. Bw'oba ne sente za China n'osobola okusula enjala naye dola tosobola kusola njala. Ekirala policy zonna ezisinga
zaabwe Abamerika kati bw'otunulira bodies ezeefuula nti nga UN n'endala ezeefuula mbu ze zibezaawo eddembe na buli kimu kyonna kyonna okulaba nti zipolisinga ensi eno zonna zonna Amerika zirinamu omukono munene n'olwekyo nabo basobola okubeera super power naye tebannabakuba nga bamutuuka bakyabuliramu ddala bakyabulamu ekiseera kinene oba mu bbanga ttono sisuubira sinzira ku ngeri gye batambulamu emisinde gye nti mu bbanga ttono basobola okukulaakulana mu bintu eby'enjawulo ne Amerika emaliriza erina bwebanyize nesigala ku ntikko kiseera bwe kinaatuuka era kisobola okutuuka nesisuubira kyakakati wateeka okubeerawo obudde obumala emyaka ekwetoololera ddala Amerika okumugjawo waali mu kubeera mu mawanga ga superpowers yes Amerika ekyaliwo nnyo nga tumaliriza tukomewo Uganda n'ekibiina kyo kya NUP olwo yaŋŋambye awo nti abakulembeze batandise okuba nga bajja beekulubeesa naddala abo ababadde balaga nti balina obutakkaanya n'ekibiina kya NUP waliwo mbu abamu abatandise okujja okulabika keya ku kitebe banoonya omukulu mugamba nti igwe saasira bituufu waliwo yazinaŋŋamba awo anti kisinziira bajja mpolampola kisinziira engeri oli gyakyogeddemu bajja mpolabuza omukulu mwali oba nedda ne oli bw'abanga monna kibiina kya NUP akyali memba kyekimugaana okudda waka omwana bw'aba yasobezza awaka kyekimugaana okomawo nga taata waali oba taliiwo awaka wali bwabwe balina okudda tutambulire wamu NUP terina gwegoba okugyako oyo ayayokya NUP terina gwegoba okugyako oyo ayayokya weegoba weka ebikolwa byo naki bye bikugoba NUP terina taabu wali waka buli muntu yenna ajja n'abeerawo kasita abanga munna NUP wawe mbayirawo omubiri Kazibe Bashir asobola okukomawo n'awulirizibwa tewali buzibu era akomawo NUP terina taabu waliwo n'omukyala w'Emityana ndaba abantu bamugiraagiramuka waliwo ne pulezidenti omukolo gwe yaliko ng'amaze okwogera bw'ati omukyala najja omuzindala agukwate pulezidenti n'aguyisawo buyisa n'aguwa eri abagumuwadde naye bw'aba akomyewo ayanirizibwa kasita aba ng'akyali memba wa NUP kakagabo gwetwogeddeko wano bali nno misana mukwano gwo kagabo gwetwogeddeko wano bw'aba ng'akomyeko bannange tuddemu tukwatagane omuntu yenna bikolwa bye bimugoba nansonyi muli munda mulimu ekikugamba nti saanidde kugenda wali oba kudda nze ndi musajja mukatuliki ne bw'oba omanyi byewakoze tosembera era father ajja bwati n'omubiri gwa Yesu tewetaaga kuyimuka totekayo kibatu totawaana kabe musiraamu baganda babafa Isiraamu nga tosodde kudoza bagita wuzu kufuna wuzu osobola okuyingira wali tukwatagana lwaki mumulooza amateeka agafa abantu balooza ganjawulo nnyo ku bintu ebirala ne bw'ofuna wuzu oyingira soka ofune wuzu yingira bw'oba togifunye teri bw'oba oli mukatuliki soka kwewa father wenenye ebibibyo olyoka okkirizibwa okusembera amateeka gaffe tegawukana na bintu birala byonna ne kakati gwe toyagala kufuna wuzu toyagala kwenenya wa father ate oyagala osaale tekikola makulu olina okutereeza ebintu n'obitambuza mu nkola yennyini entuufu kubanga byolina okukola obimanyi olina obimanyi abantu b'ennansana nga tumaliriza enteekateeka ziri zitya enteekateeka tutambulira ddala jo twabadde Busukuma twabadde Gombe ne mu nansana omwo n'olwekyo ttiimu zaawedde dda tuli mu kuzimba ttiimu nagenda nga twogera n'abantu twogera nabo omu ku omu era n'olwali wenva wano era wendaga tusobola okubanga ensonga ezo tuzitereeza bulungi 2026 nansana municipality egusuulwa yesawo tugenda kuba tulumba wali yesawo ensolo ku kizigo kweri nnyo teriko yasozeeko busozi yasozeeko busozi kweri yesawo kale tweyanzeege ku Megatron ne kwembozi mu UG tukwebaza okuba nti obadde otulengera bulungi nnyo side eyo subscribinga tubeere nga tutambula ffenna awatali tabu yonna
akkiriza nkwagaliza akaseera akalungi bibye ebitwogedde bibyo byokka tujja kuba tuwongereza akate amin ebijja kuba nga bigenda maaso tukwagaliza akaseera akalungi